era kati babu kye baliko okwagala okuweereza sitaani kyasooka okukola kutwala mirembe na ssanyu mu bulamu bwo. Essanyu mu nsi muno nze ndowooza omuzadde yenna azadde n'aweerera bulungi nga babaawe baali baweeredde Bakatumba Bamale baali baweeredde bannange omwana wa Luma ng'akovuddeko. Kyova olaba abasajja bano olw'obukugu bwabwe olumu beegumya ne bamala ne bibatokako ne babyogera kubanga omutendera guli naye ne batamanya nti baavadde eno wansi nga bawaddeyo enkoko bawaayo n'embuzi n'ente ne bawaayo ko n'ow'oku kyalo omulanga gujja akutte kuwe. Nze ngamba bwe nti mufe kubikwata ku bantu nga mukyayina obuyinza muleme tukaabirira nga mwate mufunye ekibonyoobonyo mwaffe tubasaasire. Mukimanya nti omuntu gwe muweereza yasembayo obutabaagala ekyo wootayinza kitegeera n'okiteeka mu bwongo bwoti oyinza okubonaabona obulamu bwo bwonna. Togenda kuva eri ng'okaba ate ng'ojja mu bakaaba already. Ayingiramu ffe abakaaba basanze tukuba emiranga nga batuyitako n'emmotoka ebirabiramu bibadde waggulu. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbula butuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onowekyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje kkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Lunaku lwakusatu ku makya early morning. Yes, ebintu byatabuse dda mu ggwanga Uganda. Ekibiina kiguddemu nnabe wisinga ebintu bigweno bigweri. Mpuuga yakedde ku makya lunaku lwajjo n'akola statement nagirabyeku Nile Post n'abemu ohanso kekuleke weyanjule kuba nze ebintu ebitambula kati sibitegeera. Truth be told, sibitegeera. You cannot have a party and you wake up nowhere 70, not even 70, nowhere 90% credit ekibiina ate ekirala. Era ne muvaawo ne munenya Kyagulanyi obutamwanjula mbagala kujjako gavumenti. Okitegeera ddala bye Nile Post ndoza kanugera kabaterayo mulimu ensonga za omukulu Babu. Omukulu Babu yavuddeyo ayongedde okulaga nti nno talina gwagenda kuttira ku liiso ate bano abamu eŋŋanga jjabbagira talabyeko bulola ng'amuddamu. So nambe musoka weyanjula abatwana batuliza mbalamusizzaako nyenze nambe emu tutemeteme ku busonga mubadde mu ggwanga obutonotono tubuyiseyisemukko tulabe ensi etambula etya. Cause ensi ebintu bingi byapeninga naye ate ebisinga obukulu mu byonna ebisinga okwapeninga ate social media tebiwa nnyo hype kuba ebintu bino biba bya muzinzi sometime nti bisobola okuvirako ebintu ebirala. Ntandikire wa otwagala tutandikire ndowooza ku mpuga yayita mpuga amapunga ow'ekitiibwa tolekayo ekitiibwa kyakyagala nnyo ekyo yalina kikutwalirako mu kkooti. Kisobola okutwaza mu kkooti muki kaakati n'omugamba ki naye ng'otaddeko ekigawo w'ekitiibwa ebisigadde abireka kasita akiwulirako. The statement was oba the statement is NRM simanyi oba okalina kaakano Mpuga says NRM has advantage in 2026 election. Yes, nti NRM Mpunga says NRM has advantage in 2026 elections. Kitegeeza kyajwale na percentage. No, kitegeeza nti egenda kukola ki kukumba. So I'm seeing Mpuga saying that Mpuga wa DF Mpuga yakavaayo okutulaga nti ekibiina kino yaleeta simbo ya muti wate gunyenyezebwa omuti yennyini alinga yagunyeenya
you cannot come out ngo olina ekibiina ekipya kyewalese nga kigenda kuvuganya nambe munkubira mu tochi naye lwakuba mwami Mpuga waba ayogera mumanyi nti mumwabudde muwuliriza bwe yava ekibuli yagenda n'akola olukiiko yes olwali olwakawungezi nga n'obudde bugenda kuziba bwe yanyonyola yagamba nti bwe balonda Simbo balonda muti naye omuti guno si gwa muyembe si gwa mukokoowe si gwa mpaapaali wabula si munyaanya balonda Muvule. Omuvule gwe yayogerako n'alaga n'amaanyi g'omuvule nti kibuyaga ne waaguuya atya tegugenda naye buno bwambuleera bujja kujja bwonna bukuunyuuke bweripa kuli waggulu ku Muvule. Mutuufu okitegedde bwambuleera bubeere kuli ku Muvule waggulu n'agamba bwambuleera bwonna bugenda kufuumuuka kibuyaga naye omuvule gusaba nkoze ki mugumu amagezi ge gonna ne gamulowoozesa nti Simbo yereeta amaanyi g'ekibiina. I want us to go slow. Anti ogamba nti amagezi ge ne gamulowoozesa kubanga era ali ayogeza amagezi ge gamuwa kituufu gamuwabya anti kyovudde gani ne gamulowoozesa. Amaanyi g'omuntu Dayasi njagala otegeera okuva na leero nti gaba ku muntu amaanyi g'ekibiina gaba ku bantu bagalimu. Abantu abo omuntu oyo bakoze ekibiina ensajja abaalimu yeraga amaanyi gaki g'ekibiina. Ekibiina ky'abano kyabanyakuzi kyabayaayeyayi bayogereddwako ebigambo ebifubitike ekya ADF ekiwulira njagala tubeere bakakkamu ekibiina kiri DF nambe muki ekikuleetera okubagamba mbu nno kyabanyakuzi kyabayaayeyayi kya nze siri munnamateeka naye abamateeka abantu abakola mu paalamenti baavaayo bulungi nga bannyonnyola okwalina Ssekikubo nti essente zino ono teyazifuna mu mateeka n'akuŋŋaanya n'emikono egimugyamu obwesigwe ne bamulemesa ne yeewaabira mu kkooti nga tewali amuwaabidde ne yeewaabira mu kkooti ne yeesalira n'omusango ne yeeretera n'abajulizi. Kakati kitegeeza sente zaali zaki bwe tuvaawo ne tugenda ku balala banne baali nabo aba DP baali ba DP n'aba DP nga beerumiriza mwajjeyo sente bwe ziti wazijjeyo zigula emmotoka mwapangisiza ekitebe mwazijjeyo zipangisa nga beerumiriza nga wa DP oli oba yali sekuritale jeno yabalumiriza era nga nabo bakyali mu DP tebannakola kino kibiina. Kati we nkugamba nti kibiina kyabayaaye owakana nga tebamuwawaabira oli yabalumiriza ate nga yali ababulya ne sente n'esoosi kwe zaavudde n'omuwendo gwe sente gwe baafunye nezibasoso bbawaako okiwulira. Kakati eno pulojekiti kino kibiina kyabakumpanya kakati ono kweno gyawanise ku Nairo Post kyemwabadde mugambira mbu Bobi Wine amwanjule nga avuganya okujjako gavumenti ono Bobi Wine yadde avuga awanjula baagala kujjako gavumenti bateekeko gavumenti gye basuubira okukola nayo teyayanjudde bakazanyirizi ba byabufuzi statement yabadde clear loud and clear okiwulira. Kati ono era yadde tagenda kulabika ku mukolo ogwo taba munywanyi we mukukusa nambe muyalina olabika yali alabika wakitiibwa wakitiibwa anti ngenda kubulya ekikuuma ekitiibwa kyo mu byobufuzi kubanga ne statement ya Katikkiro mpozi nga tewagiwidde ega nange mbadde simulabye bw'otuuka ku tayimu solo kubanga obadde awantu ng'omuntu tomulabye anti bw'otuuka ku tayimu omukolo Katikkiro kwali nga takyakulaba nga bakukusa naye nga ate Katikkiro oli munywanyi we bw'otyo n'otuuka ng'olina sooka musindika WhatsApp ndieno babega mukona kapapula yagabe bamusindi bamuweereza anti lwakuba oyo omusajja ayogera nnyo mu Luganda yadde ayagala ekyamugambisiza akapapula okujjayo enkola eri ey'Oluganda nti obubaka bujjidde kapapula naye omulembe gwa WhatsApp ate jjukira bali balina ennamba zaabwe waayo tudde wamukone ne mabega nakugamba waaye nga sikulaba giramu bw'oti nkulengere okiwulira nebba nabali batuuza teyali nsobi okumuteeka ku lro ey'okutaano omuntu wekakanya vali n'ensi ekukakanya ate kikyoyita okwekakanya vali kuba the guy came how can we say guy owekitiibwa yajja nga bamumanyi nti opposition era mu kujja abantu bamuwanga nga bamanyi opposition
time yatuuka n'akyuka tebakyamuwaamu era opposition nga wagenda ku mikolo oba giri Jinja akulaga aze n'amongo era Saidi Amongo watulayo wabeera n'ebigambo ebiba bivaayo essaawa eyo okitegeera kukakkanya banne kakati mutayimu yatuuka n'abeera ng'ate ababalira abantu ku opposition ate ye balabanga abalabe be kitegeeza waliwo ekintu ekinene ekyali kiri awo n'ekyokubiri bwe batunyonyera nti ffe ebyobufuzi tubizannya nnyo ffe tuli mu byaddala si byakuzannya yabagamba ebyobufuzi bibalemye okuzannya ebyobufuzi bibalemye okuzannya bulungi ebyobufuzi ffe tuli mu byaddala si byamuzannyo ebyomuzannyo twabivaamu dda you wake up put a statement like that njagala statement eno gye tuba tusinga okwanalizing eno statement kakati oluvannyuma njagala tugende ku bigambo bya Gashumba ku the same person kati omuntu bwakugamba ti mu 2026 NRM yayiseewo dda automatically abadde president w'ekibiina ekiramba aba wagidde kibiina kyavuganya omuntu asobola okuzaamu ekibiina ky'amaanyi era n'abagamba naye tujje tuvuganye katono yakola kibiina kuvuganya oba kibiina kiwagira NRM kikakanya nuupu ndowooza nze kinalowooza kino nambemu gwe mulungi ogusoose okwogera ku NRM bulijjo abadde alumba nuupu kati genda ku statement ze zakola ku nuupu olabe gyakola ku NRM okakasa oba avuganya gavumenti buli tiimu ebeera ne bakiyaliida ndafuuse kiyaliida era kati yafuuse kiyaliida ono si kiyaliida gwe tuliko wano era kirumira mpi bbiri mu Luganda ye muntu ayimirira eno n'ayimirira ne alya mu lulimi naye waliwo n'omusota gwe bayita kirumira mpi bbiri tegukyuka baguyita Abaganda baguyita bakimugoya oba Namagoya abamu baguyita ndoza mugoya kimugoya baguyita mugoya si Namagoya Namagoya ye muntu ono azaalibwa nga ali albino kati oli ekimugoya okiri bakita kimugoya kale kimugoya kiba n'emitwe ebiri bw'ekikoona eno nga kitandika olutambula nga kidda eri tekikyuka bw'ekikoona eno nga kitandika olutambula nga kidda eno kakati kimugoya ekyo Abaganda era olumu bakozesa ku musoto ogwo ekigambo nti kirumira mpi bbiri mweno contest kubanga kirumira Saidi ne Saidi mweno contest ojja atya okiteeka mu mpuuga anti omuntu alya mu lulime omuntu awagira movement era wanakulaga nti movement yamanyi nnyo mu kalulu kano naye yakoze ekibiina n'agamba nti tugenda kujjako omusajja kyokka wano owooza kati wanakulaga yamanyi nnyo nti era akalulu ka 2026 ekawangudde mu mbeera eya waggulu nze nno ndaba abulako kulangirirwa mu baminisita ate tebajja mumulangirira gundi bwate bwe yali bamulangirira Mwami Museveni tayagala abantu batakyalina bagoberezi gundi yali akyalina bagoberezi ani omukulu Mau Mau yalina ekyokusuubula Mau yali ajja ne DP yonna mu by that time yajja n'ogubiina n'agusitula DP yalezemu okubaawo ekyamusumbwa Mwami Museveni era newe yali amugamba addemu byayogedde Mau yali alina ekyokusuubula yajja ne DP era DP nekkizibwa kati kwesimbawo bwe yeesimbawo nga Mau ajja agamba nti nze president nga ne Mau yeesimbawo bwe bawa abantu bawadde mu balulume beetebe mu kalulu nga Mau ajja abubba nga babulangirira mu hoteli nga bagaye president gaddamu akibaka ki DP kye nga ddayo nakyeri kuba akolanga minister of justice nga ddayo kwa minister of justice namulaba beetwala ne gundi kati Mau yalina ekyokusuubula Sebagala talina kyakusuubula baabumuwa namulaba beetwala nono gwe bakuba oluyi omukyala gundi omanyi bonna tebanyigirwa mu ttooke Salamu Musumba ono gwe bakuba oluyi ani omukyala omu Nabbanja recently abadde beetwala kamu naye olwali lyo baŋŋoomye simanyi naye omuntu akuba prime minister ate tatabaako kye bamukola tebamukakkanya omanyi kinjijukiza yali embalala eyo olunaku lumu waliwo omusajja amuyita Jomo Mugabi yali LC3 chairman ne wabeerawo omusajja yamunyiza nga MP bamuyita Kyamadiidi yakuba Kyamadiidi MP kyokka nga ono yalina respecting oli
naye amala kuba Kyamadidi MP Kyamadidi ndagana waba ku police bagamba Joma awedde Joma olunaku bamwabira ku police twali abo bayitawo kuzana we twalabiranga omupiira nagamba encha ngenda Entebbe mbuza kola kiragamba president yampise yakubye omukulu kolele babise mwebaza webale kukikuba mpi era akalulu akaddako nze nategera nti NRM etegeka akalulu akaddako bamuletako omusajja amuyitanga Birano Kyamadidi nakuba campaign nakola ata ne constituency ne bajja kutulako ekitundu ne bajja kutulako ekitundu bamulekera ekitundu Kyamadidi ekitundu kye yasigaza nkugambye bamuwangula batekama amanyi gonna Kyamadidi ne bamukuba ebikonde MP Kibooko mu campaign eyo nga Birano naayitawo bebo balebo MP abali mu parliament ne bansereko kati Wembala yali Kyamadidi walogo bayitanga Karuhanga Sekikubo nsereko Sekikubo ne yali kuba rebel MP era chovala sanda gama ndinze commission kujja Sekikubo sagala na ba MP nena bine byokuta abantu yetabiraba yatto mwana wabandi abadala nabo badazinga ayogera kati yensi je tulimu gundi Nabila yakomye tubaligiza Nabila yakomyewo yagaye bamuyise buyise bani wa ADF yamuyise DF wa DF DF ekintu ekyo yalonda ki endinyafu nitubonyabonya tetulyoge naye naye olumu amanyodira berenda nange mpulya wa kyatula nabagayogedde naye yakomyewo omukyala Nabila yakomeddewo mu amaanyi yakomeddewo bawe kumuvunyaafunya ati yamufunyiza ati ora tola byamwogerera tewalabeko ng'amwogerera yakomeddewo ku Sempala of course nalyoka agamba mbuno yetabera nkona bufumbo bwa degrading nga bufumbo bwoyo nti omusajja yakwata n'akwate olaba nti omusajja financially yali mufunga tono yabikola nti yakwata ku credit ya mwana we n'agulako essimu ate n'agaana ogisasula n'agaana okuddiza omwana sente ze ennyumba gye yagenda mu Canada yali yani ebyo nati ebyo bemwogera mwe mubimanyi kati oyo mukyalo omulaba saagala mukolako story omanyi lwaki nze natuuka ku kyalo eri gye bakayanira ng'oyise Kajansi eri Majani natuukayo ne nambula ekibanja okuva waggulu mpaka Emmanga n'ensuku zonna nenzirambula nentuuka ne kubaaguza omusajja oyo ettaka nemanya ne butya we yajja okulundirawo enkoko njagala omwagala njire mu program eyo namba negikola yali agenze mu depression kati tomuzaayo okiwulira obuzibu obuliwo ate nga nerekerayo agamba gundi yamuyise yamugambye komawo wano neddibu gwo ogenda osobola abantu bano agenda sobola baliwo of course ate mpoga alwana already akugambye ekibiina ky'NRM kyo kati aleese amajja amapangise basobola era aba ayita tamuyita nti jangu ojjo basobola ayita mulyake munne jangu tufune we tuliira oyo nyini abadde atunyonyola ng'acha ali Canada Nabila ng'atulaga obulyake bw'abampoga katambi yes nabulaba kati bwalazeewa no bayawe abadde nga ku TikTok okwo yes. ng'atulaga obulyake bw'abampoga yeye nyini kati bwalazeewa balokose kakati waliwo omuntu golaba nga mbyobufuzi yafuuka kazanyirizi negoloza Nabila lwaki abantu bamwanga obulu bamwanga kola nnyo obulubala okutuuka neyeripa ku Besigye neyebamba kabanga libwabiralinga bwe bityo naye kati abantu grade gye baweerangako bannabira bagibuuka abantu bagibuuka people were era tasubira okujja okuzanya birimbo ebyo abantu bakyabirya eno gavumenti ya Kyagulanyi eyambudde nnyo abantu amaaso era ejjeko obukokola abantu babadde bwebikidde abantu dayasi tekyali muntu kuzanyira ku bantu oyinza babuzaabuza nabo babuzaabuza ekisanja kitya nga bakazi bwe Basiire ekisanja ekyo todda kati toyinza kubuzaabuza abantu bbanga lyonna kati oli bamulozaako bamumanyi bamanyi nekyategeeza talina makulu girako gundi ono ani omusajja bamuyita babu nga tunagenda ku njagala Gashumba ono soka omunzanyira awo kati
Gashumba simanyi ba he's still being paid to do okwogera byakola kano nidda nake njagala bamubuuza ekibuuzo ano abadde leader si w'amaanyi abadde leader opposition si w'amaanyi Mpuuga no byawukana byanjawulo nnyo titles abadde leader opposition si w'amaanyi Mpuuga si w'amaanyi tebakulimba Mpuuga is an ordinary man like any other person yali mubaka that's it. He's an ordinary man like any other person yali mubaka that's it. Kyekyo omuntu okutuuka okutuma ekintu nti you are ordinary kitegeeza had you not gotten that title you nothing totally. That's Frank Kashumba. Era bwe yabadde amunnyonnyola yamwegerezaako n'agamba nti mu bikolwa by'ebyobufuzi tasobola kubeera ku layini bbiri tasobola kusuka layini bbiri. And it's true. I've seen it. Yes. Naye n'agamba nti kati bw'ogenda mu layini ey'okutaano kiraga obwali obunafu bwe. Buliriza. Ekyamulinyisako kubeera leader of opposition. That's it. Bobi Wine yayamba nnyo Mpuuga okubanga aweebwa abeera recognized. Era ngenda kubuulira Mpuuga oyo lwakuba tasiima. Naye Oweekitiibwa Mpuuga senga abadde asiima yali badde asiima nnyo Bobi Wine nga tamwogerera na bijijjinike. Amanyi lwaki? Bukyanga bya bufuzi biba biwanyi bye bazannye. Era bebewaniramu Bobo Bakogo. Tabangako ku bifo bibiri eby'amaanyi mu parliament nga ku mulembe gwa Kyagulanyi oba commissioner bwe yawamba n'obwalope bali bamuwa. Tabadde tafusukanga. Tabera nko de commissioner bwe yawamba. Kuba according to statement kuba bano be bakwano baabwe. Yes. Uliriza. Kimazima. Kati olinza nk'okungamba kiri aguntu abeera minister tayite mufuula wagguluka kasaba gimujjako. Ffe tubeera nabo baminisita ng'alwana wa kutuula talina wa kutuula. Ate Bagashumba tabanga oba minisita nga bawadde okutuula. Byanjawulo nnyo nno. Kati gwe kungu oli w'amaanyi kubanga okola ku radio ne TV. Enkya emirimu ne giggwawo bakuyitako ku street nga tebakukuzizza. Abantu they are in love with your title. They respect you, not you. Kati nze ate mmalayo ebyo byonna kwa sibiina. Sina mukolo gwembeerako nga gwa gavumenti n'entula layini bbiri emabega no ontegedde kyanjawulo ababaka bano bemulabaka akati bemuyita bahonorable kubo ani aluzinga constituency n'asigala ng'akyaweebwa ekitiibwa olwo minisita mukoddomi gwe sijja kwogerako bambi yajja mu kuziika tamala emirundi nga yanoonya okutuula naye nga luli yajjanga na jipu abaani abatamwogedde bano mukoddomi wange bajjero Ssennyonyi kakati b'amaanyi mwawule authority ne power byanjawulo nnyo. So bo balina ki right now? Tebalina kye balina. From the titles. Tebalina title kase kujiwako be pa. Amanyi badde Uganda ne bufaananyi bwali babaka ba parliament kasi. Okay. So Mpuuga abantu ekiti batandise okumulabiramu. Batandise n'okuddayo okureflectinga nti even ne mabega nti balinga abagamba according kati ngenda quotinga Gashumba kuba Gashumba munaabwe nnyo yazanywa black operations zaabwe blind zombi kyekyo blind wali bali zali blind operations zaabwe yagambye mu Luganda zibayita kantuntu kusiba akawero oba katulaba otomera buli byosa singa omukulu Kyagulanyi yakera ku makya n'abaake tafali lyateeka ku Mpuuga sana nga tetumwogerako kyekitegeeza ekyo ge mazima anti nkugambye dayasi ndi Mpuuga ekifo kyakisinga okubeerako ekinene mu byobufuzi lope ekyokubiri bakamishona bwe yawamba buwambe babamujjako dda n'abugaanira yabuwamba naffe tubumulekera yabuwamba n'agamba tetulina kusala umugoba bulabula musajja oyo naffe tetubumulekera obudde buggweko abukomyewo kati ovanga omuntu abba bakamishona emisana tukunga ensi yonna eraba Bono kyali kubiri bye batalaba. No bakamisera munatuwakanya nte yabubba. Ngate kibina kya mugoba ndaba. Engensi yo neraba. Ngensi yo neraba. Ne babone balangira nti yota kyali. Ne bagata kyali. Ne boyo rozeza kufuna parliament. Nagamba musaga. Sijavaako.
kati wala ina abantu bakwagira bwe batyo tomanyi nti kati statement eno gyakola mu Nairobi Post ye munyweza ku commissioner yeah. agamba na muwagizi waffe tolaba kiyakoze why ensonga enkulu yabadde katino by the way ewange kuba omusajja ye yatulaga ayongera tulaga kyasobola kukola omukulu Francis Babu oluvannyuma lw'omwana we okumuvaako bambi rest in peace avuddeyo statements ze zaali mu kukola yasooka n'akola interview yali ku radio n'ayogera ebintu ebikankana nga alaga mukulu munne gwe yayogera n'erinnya kuba tekikyaliko nti nno yali ayogerera mu ngero yajja right head zone n'amutumira naga bali abantu boogamba mbu tebasobola ate kati gwe abye mubye wali oyingira wano wabba ne tusirika busirisi n'obba ndabye emirundi mingi buli lwa mukaaga ng'omukulu Babu bamukyaza nga naye empolereza gy'awolereza gavumenti eriko ogamba alinamu shares saawa eno ayina obulumi butandise okutulika okitegeera nalabye waliwo yabadde amuddamu yani Barnabas abadde amuddamu bamuyita yali RDC wa RCC oyo namulabye amuddamu Nakawa yagenze Nakawa mulabye amuddamu amuyise juvenile what konsi oba kisa atya ayina engeri gye yakyogedde juvenile delinquency oba delinquent juvenile delinquent amwise juvenile delinquent naw ng'alinga mulaga gwe you not even enfuufu bagira batya toli kakunkumu kakagundi to be next to omuntu ateekeddwa okunziramu. The guy is right. Bulora yabadde amuddamu yamugambye amaanyi g'oleese g'okozesezza nga olumba chairman ge maanyi gengenda okukozesa okulumba. Kakati waba yakozesezza delinquent aba akozesezza kikolwa. Omuntu yagaana okusoma omubbi physical aggression aggressive physically property damage yes but ngobikola in a minor state vandalism kakati baba akozeseza ka frequent bwakozesa ka frequency aba omuntu wakozesa kali ka delinquency aba omuntu omuzi w'emisango naye omisango jazza ngali tanaba kwetuuka azza emisango egy'amaanyi naye ng'emisango egyo tegigwa mu age bracket ye kiregeza aba under 18 nti ndowaaba atuuse kumwogerako tasaanidde kumwogerako waba akozesa ekigambo delinquency naye waba akozesezza bw'aba akozesezza delinquent aba akozesezza delinquent behaviors na concludinga ebigwamu ebikolwa mulimu obubbi theft, mulimu property damage, mulimu physical aggression, mulimu selling drugs okutunda ebiragalagala, mulimu robbery, mulimu avoiding school bichi kakati nengo obikoze oli mayina kati ebyo nengo obikoze byonna oli under age kakati omusajja yamusabikidde ekigambo kimu n'agamba nti ono juvenile delinquent
N'agamba ate namugamba nyambo munyonyi namugamba agenda anonye dictionary tambalira budde nguyade tayinza bitegeera bino byaba Budoniani ba St Maria Goretti nguyade byamusoseeko era nategedde ndiza agenda okujumba nyonnyola tandikirawo akati anaye kumuba yegayirira baba nyamba nyamba lagano anonye dictionary no era baba nyamba lagamba si wambuzi mugati omukulu Bulola akati ayagadde kwebbulirira wano Bulola ekitufu kiri nti Bulola ono yalaze bulungi ono ekitimwagwa Bulola yamugambye nti nze wemba ngenda nga ngende wa president ngenda ne mwenyonyolera nze kennyini gwe bakutumya butumya ogenda ofukamira nofukamira toyina na nsonga gy'oyinza lweyizinga maaso ge kwa you just ekiwulira omutume yani oli katumwa toyogera geno nkolere kino towa amagezi lwaki nkikola oli mbuzi kakati yamulaze kiti wakola ki wagwa era namulaga nti newaaba ayogera ye nga yayogera ono talina capacity emuddamu tanatuuka ku grade emuddamu abalina okumuddamu kyekyo kyennyini kyabadde amukozesa abalina okumuddamu balala nnyo kati ono byayingiramu ng'ali ku sayidi eno tategerako wadde kakoota babu kyategeeza ku ye kitegeeza nti afune we yeeripa awalala mu grade ye nambeemu okita mu byekkomera juvenile basibirayo abaana ba under age then abagenda ekigo abagenda eruzira beba abazize emisango ejja Naggomola naye ng'ate bali mu ki kati bwe baba tugeze mu byamakomera ono tebamusiba na babu kyakulaga nti omusango gwagwamu oba obuzito bwazitowa tebayinza kubeera mu kutiya emu yes okiwulira kati babu kyebadde agezaako okulaga Bulola namugaa nti kati bw'oba ozanya komedi wo genda ozanye eri na bannamyalo nannamyalo akyali mu juvenile atali naye ate era munene ku Bulola kati Bulola azanye nani agende nani kati noje kwabagenda naye agende nani ayinza kubulayo gwagenda naye nani namwatula movement abaliwo waliwo Catherine Kusaasiraawo waliwo webali abatinti so ensonga ya Bulola funa gwe wekwatako babu yagambye toli grade ye tomutuukako wadde mu kakoota kuba ye bw'aba agenda kitwale nti ye musajja mukulu gwe okyali under age mu bikola byonna byogenda okukola baswa n'okusonyiwa ne bagamba ono byakoze yali tategeeramu wadde ne byayogedde abatategeeramu wadde naye babu ye bagamba nti omusajja kyayogedde kya nsonga era akyogedde ategeera bulungi kyabadde agezaako okutegeeza era engeri gy'otanaba omanyi manyi muzaata alina akagero ke yagera naye omusajja ono ali muwagira bannaye yagambe nti zaali ezo nga zonna za mukwano emu eba etambula neewulira wampologoma ng'ateesa okuzirya naye bw'ateesa okuzirya yagaa nti naye titwazikwata nzenna waba munywanyi wange mweru jangu gwe manyi ofaanana bulungi nnyo kakati mbadde njagala tutayize oli omumyufu tukole ki omweru naga nze sina buzibu kasita nze mbeera nga ndi seefu ne batayiza omumyufu ne bagirya emmyufu bwe bamala emmyufu naga nti kati tutayize ya bulaaka ne batayiza ya bulaaka nayo ne bagirya kati we zamala okuggwawo omweru yawangalawo ng'ewiiki naga nti n'omweru katukole ki nawe oliriddwa neekuba omulanga nga gigoba nga tewakyali zigitaasa ziri ezaaliwo naga nti ndabye olunaku lwe baalya bannange nange lwe baakola ki nange lwe naliibwa saategeera nga bali bakola ki tukyali ku The Truth Media tukyali ku Bulola naye Bulola nyala tumuveeko nyala tugende ku kinuusi ky'omukulu babu abantu bonna abagenze ng'ebintu bisoba batera bagiyita oba awakening nze gye nyiŋŋamba nti ebiseera ebisinga ekigiisa awakening it's never too late ekintu okuvayo okumanya nti kino ekintu kibadde kikyamu nzuukuse
osisimuse naye tusooke tumalize Bulola ono. Bulola asooka afune age limit ye age bracket mwagwa kuba yo bakimugambye runwe bakimugambye live ku mpewo ne bamugamba find a way omanye abantu botekeddwa okudiringira mu nsendeka. Babu yatayogera ku age bracket. Yabadde ayogera ku ntegeera ya Bulola. By the way, yeah. Kyabadde ayogera yabadde alaga nti nze ntegeera kyawaggulu era ntegeeza kyawaggulu ku kino ekibiina kyetukola kyetulimu n'ebyenjogerako bikususa okutegeera our brain distance, the margin is big. Kati n'ebyenjogerako bikususa okukola okutegeera entegeerayo. Kati gwe noonya banno omuzannya ddiikuula bino bireke kyebadde agezaako mulaga yadde tamulaga mbunono mukulu nnyo naye okusa ku nsonga gye yabadde ayogera kyabadde kitwalira Bulola obudde okukitegeera. Oyinza okwesanga ate nga amuzzemu n'akola the same mistake gye bamugambye. Abo tebazikiza ati baba batumiddwa. Kyadde kimutwalira obudde bwe kiti. Bulola yali afiiriddwako omwana alina degree ne masters. I don't think. Yabiina. Ye Bulola. I don't know, simanyi buyigirize bwe. Kakati yange simanyi. Naye yali afiiriddwako omwana alina degree ne masters. I don't think so. Sikirowooza. Sikirowooza. Kakati awo atayinza kubitegeererera. Ng'ate n'omwana akulaga abasemberedde bali n'okusinga Bulola. Yeah, by the way. Kwa abadde gundi wa abadde Mupiero yu. Mupiero yingo yabadde chairman wa Piero yu. Chairman. Ade kudali waggulu. Ekiwulira. Kati wa Secretary General Kabanda. Oli yabadde chairman. Kati ndi abadde ku mwanjo nnyo n'okusinga. Yes. Namba emu. Abantu bano nsobola bamenya ku ngalo. Nti bwe tuba tunuulira. Lwaki every time balinda a fracas, a damage to be done on them, okuzuukuka ne batandika okwogera ebintu bade bateekeddwa okwogera. Nga sinnateekako ddoboozi lya mukulu ngenda kusooka nkumenyereyo tusooke naani tuve emabega. Baali baseka Bukenya. Ebigambo byaddamu okwogera wabitegeera wabiraba ng'ayogera ebigambo bingi yakikola. Ndetaani recently ono yali wa Wembule wekyatuuka ku muganda we Kayanja ebigambo byaddamu okwogera wabiraba okitegeera. Tuleetaani Katumba Wamala era yamala ye bamuwadde n'obwaki already yali naye naye walibiraba ebibye. The recent one tuleete omukulu Francis Babu. Nze ngenda kino nkyogera buli omu tetunnaweza myezi giwere emeka nti abadde nga kubukedde buli lwa Saturday nga Saturday ye nga babakyusa basigadde ye nga takyuka. But omulimu gwe gubadde nga gwakola ki kusaabulula bana balala beboogedde. Ate mu ngeri y'obukugu definitely ng'akuwa examples ez'ebweru ezawa n'akulaga kino kye boogera kiki. Bwe yatuuse nga yeekyaye alinga tulaga nti biri byonna byabadde ayogera yeekuba ndobo right now. Kakati Dayasi ebiseera bisinga obungi mu nsi mwe tutambulira tulina okubeera abagezi ekimala okusobola okuziyiza ebintu bye tutalowoozangako tutuukako naye nga tulowooza nti bibi. Mu ggwanga muno mwe tuli balina akakodyo kamu bakuwa gwe immunity gwe nga gwe ey'akaseera etaliiwo. Si nsi yeekuwa bali akakundi akalina obuyinza bakuwa immunity ey'akaseera etaliiwo. N'olabanga gwe Alpha and Omega. Kisobola okutuuka ku bannabyobufuzi nga wala Brian White ekyabatuukako ne baku social media whatevers. Nga olaba Brian White ekyabatuukako babasipapa. Naye nga asobola parkinga mu bitale Makinde n'ayimirira awo naga wetusazeewo okutuulako. Muyite gye mwagala muga wa musajja tunaabakola ki katuyite eri. Nti basobola okukwazika ku maanyi naye tebasobola kukuwa buyinza. Bababu wano
babali baseka Bukenya ba Katumba Wamala ate no wewunye yakaba mwera katini naddamu ani Katumba tebategeera bantu kye bayitamu kutemulwa abantu baabwe okay okujja kuba kituka ku mwana wasomedde mu America akomye afunye n'omulimu akolera mu ddwaliro ya UPDF Bombo bebafuna n'emisaala eminene bye bali sacha abakabi ne bakumuttira mu ngalo wotegeera nti okutomera basente zabano kiba kibi bw'ofuna obulumi obuli equal ne ku kyetulowooza oba ffe bwe twafunidda obuli equal no equal kinene obuli equivalent nja kosa equivalent omanyi lwaki ebiseera ebisinga nti gwe kinzo nga bugeraageranyizibwa kale definitely nakufe bwe tufuna kuba ffe tumufuna tulina baavu tetulina na kiddako ekyulya good mubufuna muyina n'ebifo ng'olina n'ekiddako kakati ffe tubufunanga abaana oba bazadde baffe obufunanga nze gwabufuniddeko nze abaddamu bezaawo gobadde breadwinner ate mwe mubufuna nga mmolode mwafukadde aba breadwinner oli n'omwana katosa akanona wuwo oba enjaga kukolayo kifa amasaawa enajja nankumbi okay kyetaga mmeka miliyoni nga 3 anja yoyinawo mmeka kantereke 2 kati mutambulidde mbaana enkola etya nze kyensinga okuba kyesagala ku basajja bano oba kyenjagala bazuukuke dayasi kintu kya bulabe nnyo era kiruma omuntu abadde preachinga gospel naye nga kya preachinga agamba nti Museveni mulungi nnyo ng'amanyi muli deep down akimanyi it's a fallacy it's a false naye nga akimanyi nti bulimba bw'atambuza gavumenti ekoze birungi byerere naye nga akimanyi nti bulimba abantu balaba bafuna eddagala nga akimanyi bulimba kuba talwazangako oyinza okuba alwaza n'okulwaza abadde alwaza naye nga alwaliza olumu mu busobozi bwe bwe bamuteerawo bwe yafunye obusobozi obutali bubwe gwolowooza omuntu atuuka okugamba nti wano nafiirwa omwana wange towulira nga statement erekayo ebibuuzo emabega gwe towulira nga statement eyo erekayo ebibuuzo emabega tolaba nga erina kyeyongerako kubanga wooba okola statement eyo ng'ogikola ku president ng'omugaa nti mubbye eggwanga mwajja muyina ssente alina we yagambidde ogamba bano tebasobola alina gwagamba soogera bingi meaning nafiirwa omwana wange nasika omwana wange naye nze soogera bingi kitegeeza nekufa y'omwana wa agiinako question mark eriko obubuuza yafa atya juzi naziika omwana wange lwakuba nze soogera bingi naye mutuleke akulaga kiki kyayitamu ebyo si byange byoyo ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagambanga bansibira nange wali kumpuwe naziika owange awe nyini juzi naziika omwana wange naye mutuleke ate bwe mba temutwagala lwakuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira wali eri we naziika owange kubanga ayina obukakafu oba ekirowoozo ekimulaga nti be baasalawo n'oli afe ekiwulira kati omuntu asazewo ne bali okufa kitegeeza alina obusobozi obusalawo noono akole ki alinga atugamba nti bannange omwana wange byeŋŋamba ebyamutta nali nnimba era bano be baasalawo nange basobola okusalawo kyekimu nga be baasalawo ku oli kati bwe bituuse byafa nfe oba nga ntisirina ssente ndi mwavu nnyo tetulina kyetuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse lwaki kati olowooza tekisobola abo wennyini banno kye baali bakola kwogerera oli okumusibawo okutuuka waatuuse kati ajjayo amazima agamuli mu mutima ogamba tetulina ssente wali oyina kaki oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse ggwe wano nno tuli mu ngero bbiri gwowenyeggere kyekyo kinyini kyalaga Ssekabaka weeyolera
kakakuluma enteega zenga tulimu awo kyalaga lwaki oyo atutte sente za Uganda zonna kakati ayogera bwe twali tukuteekamu walina sente njagala kubuuza pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina sente awo ayogedde erinnya ayatudde obulumi enyini kibayite ennyini ogiyigiriza ennyo olwo obulumi olwo ayatula wulira temutujoogajoga tulina gye tulina gwe yabba sente za gavumenti ko tolina kyotolina oli mubbi owulira omuntu akubagidde okumala emyaka 40 mukamuwange ate okubanga muntu w'amaanyi kalwaki mukulembeza sente nakutukangakanga ekibuuzo kiri nti ani kati mubi ono agamba nti abo baveeko temuli oba ye eyabba sente za gavumenti ekimu nga zirina wabweru nga balina ne banks wabweru tuboogere obubaka mukyayagala bulala esente yaffe eri wabweru etotomoka ate oyo wayogera towakana ate owakanirawa awagidde emyaka ago awagira omuntu omu ogu alina munda yamwogerera gwe basindika gendo kubewa ekiraka bwe tukugamba nti oyo muveeko alinga ayina bye yali awolereza nti bannange bali mubaleke oba sinakindi yali agamba bannange aba prisoners mubate tebalina kye bali ate ne mumutiisatiisa no message nno nnene wakuba nti abantu bakitunulidde bwe batyo ayina wagambidde oli bwavayo nabagamba nti abo baleke tebalina kye bali bwate nontiisatiisa butiisatiisa kitegeeza yagenda ayina be yasongamu naga nti baleke mubate bwate n'okola ki tulina okuddamu tubaagala muli bakulembeze balina mutandika okubeera beetowaaze obukulembeze bwetaaga obwetowaaze bwetaaga obwesimbo bwetaaga obwerufu yakakiyiga mujja tuba masasi mujja kukola ki mujja tusiba mujja tutwala ekireka mutukube kiki mugenda okukola ayogera ne gye bakubira bannaabo enough is enough nalabako omugagga omu ng'ataddeko hashtag no breaks ne ngamba no waliwo akabuuza it was a big statement made hashtag no breaks ona statement zakoze we mwateeka oli nange mu nsimire yange wemba ngenda era mugenda kukuba masasi mugenda kutwala kireka mugenda okitegeera nalabako Gilbert bali basekawo Kenya ng'agamba alina obulumi obw'omwana we oli baamugamba tugenda kuba maama we emigo n'agamba nfane maama wange owa Gilbert ngeyafera ku Northern bypass naye owa Gilbert nga anyway tugendera simanyi motoka nekera ku moto simanyi so things have been happening things have been happening nga bano abantu basirise kino babu kyali mu kukola. Is it too late? Omanye ngenda kubuulira ebintu bino byonna bye mukola mumanye nti byetola ne bidda. Kankujikizeko ekintu what goes around comes yes, kankujikizeko ekintu kimu. Waliwo omusajja bamuyita Kayihura Jeno. Waliwo Nixon. Nixon n'omulala abaddako. Okimanyi twakategera ennaku zino fe abaali bagamba mbu abatujju babinyera katubalumbe. Bakubye bomu erugogo. Twakategera ennaku zino nti abasajja basetinga busetinzi. Okuba bomu erugogo. Olimba. Kudeto kimanyi. Tuwawulira nga beerumiriza. Nabawulira naye. Fe baatutuma tukola. Ngamba empulira nakunga enkutte. Ngejura kunzita. Abana baba. Abantu bonna abafiire nga bakuba ddabo. Bakuba mu ndenti n'abantu bafuutuka bafulumene bakuba ku mulyango. Then gundi Ethiopian village one kansanga this same period yawo. Ojujukira. Nga bayifuniyako budget. Bakakuba yerugogo ne wane kansanga ekize. Ethiopian restaurant. Ethiopian restaurant. Bali kakati bafuniyeko budget. Erwanyisa abatujju mu ggwanga wakati abataliwo. Ofunira kubulamu bw'abantu. Mu bulamu bw'abalala. Ezo mu lutalo tozita collateral damage. Collateral damage ya. Abagwanga tebali mu calculation. Nga calculation target ndala naye bine bigendera waawo. America yetero kikozesa. So kubbe ekizimbe kiramba nge baze mu binirade ni yekka. Era yogweranga. Binirade ni awedde. Naye abantu bonna ababeeramu.
abo bera collateral damage. Collateral damage. Kakati baba tunulidde abantu bano. Botunulira Bedi botunulira Babu. Notunulira bali basaka mu Kenya. Notunulira Katumba Amala. Notunulira ne yakubye emiranga kubanga bamukaza akakodyo. Bade bakimanyi tajja Kinyamata mayinzo obutayitawo. Ne bakwata Kayanja ne bamusindika America. Muganda we nayingira mu kalulu. Ne bamubba n'amaani. Kubanga ne Kinyamata ma first family. Nkitegera. Okiwulira. N'akomawo n'akuba emmeza ne bamuyita mu State House. Kuba kyo kuwoya bakiina. Naye eddembe ly'oliina nze dasi kyensigezaako kwogera ku baana abasajja. Mulemeke musooke mulekerenga okufiirwa abaana bammwe. Mulyoke mujje mutubuulira amazima. Buli afiirwa omwana amala n'ayogera amazima ddala. Amala n'alaga abatemu abatuufu. Amala n'aboogerako. Kasitamola omwana w'okola ki? Okugenda. Bw'aba tannamufiira mwana tuteboyogera. Feno tufiirwa buli lunaku. Buli lunaku tufiirwa. Naye nga bwe tufiirwa President ajja buzina agamba nti oyo bantu bange baamusse. Kakati gwe mutaano wa Zebulo oyagala kintu. Munaye mbadde njagala miliyoni miliyoni 3. Naye baamusse. Bagakuwa nago mu mbeera nga ate mulina okulwana nga family. Okitegeera? Kakati mu bulamu bwange nze nalyagadde nnyo abaami bano era mbaagala nnyo. Naye kye sibaagalako ekyo okubeera nga basobola okubeerawo mu ngeri y'okuwaanawaana naye ate wangenda kubuulya Sitaani talokoka. Neno ndabanga yalokose ku luno. Anti Sitaani talokoka. Era gwe tomuweereza noga nti nze ndi mubaka we. Sitaani talokoka. Kubanga senga yali alokoka yayirokose ku mulembe gwa Yesu. Kubanga basinkanako ennaku 40 mu ddungu nga Yesu asiiba omukemi najja gyali ye Sitaani nabwo obuli mwana wa Katonda buuka ova ku kitikiro ky'eyeekaalu ekyo gwe wali wansi anti kyawandiikibwa nti alikuweereza zimalayika ezirukwanira so n'ekigere ekyo ne kitesitala ku jjinja namugamba kyawandiikibwa ntokemanga Mukama Katonda wo. Sitaani yali amanye ebyawandiikibwa kanyiriri. Okiwulira? Kakati naye Sitaani olaba yagaana okulokoka mu maaso ga Yesu mu nnaku ananga bali mu ddungu nga n'abaamulengerako obulengezi. Naye mu maaso ga Yesu Sitaani yagaana okulokoka n'agamba nze sirokoka. Kati Sitaani talokoka. Sitaani omuweereza kankulage enkola ya Sitaani bw'ebeera. Era bwe naamala oginnyonnyola abali ku mukutu guno abalaba mujja kuba mutegedde ekika ky'abantu bemuweereza. Oyinza okera ku makya gwe n'ogamba njagalayo obugagga. Naye ng'obugagga obwo toyagala bukole. Oyagala obugagga mu ngeri etali ntuufu. Ne bajja ne bagamba nti munnange ffe tuli Illuminati oba tuli baaki naye gye tulaga eno tusobola okuwa obugagga. Kyokola ng'ogamba tugende. Bw'ogenda nga bakuwa eddagala ekkunye. Bw'amala oddikunya nga balissa mu kakopo. Bwe balissa mu kakopo ng'olireeta nga bagamba lisimbe mu luggya wakati. Naye buli ku makya onaabirangawo amaaso. Era kyokolanga. Oba buli mwezi ojja salirangawo enkoko. Omusaayi gwayo ogulembe ku guyiwengaawo. Ekyupa eno genda ogisimbe bulungi oba akati oba kayirizi nti ye ng'ojja okasimba. Bw'omala okasimba nkulaga obutasimba bwa Sitaani. Bw'omala okasimba ng'obeerawo buli omwezi ogugwako ng'osalirako enkoko empanga eyalujumba ng'oyiwako omusaayi ng'enkoko gw'olya era nga bakimanyira ne waka ogisalirako emyezi egyo. Oba oli awo nga weebasinga ekirooto tukuwadde nnyo muzzukulu enkoko tekyatumala twagala kabuzi araliko linnya ng'era onoonya embuzi yo ng'ogikola ki ogisalirako nti buli mwezi twagalayo embuzi ng'ogisalirako yolina omusaayi omungi n'ebyokola bitandika otambula olumu naye nga si bya bugagga nnyo kubanga bagoba omuntu nga se n'abantu 3 ku kyalo ng'obugagga balina tebuweza miliyoni 10.
n'obuze yagula byaki kakati bw'ovaawo nga tukuwadde nnyo twetaaga nte ate ntogisala emirundi ng'enaawe esatu nga baga nti amuzzukulu tukoye okunywerera kati twetaagako musaayi gwa muntu ng'owaayo ow'oku kyalo olwo tokyadda mabega abaakubanga bakuwadde kifundikwa kati bifuuse byakwogera ne mu nju byogera baakuwa kayirizi baakuwa kati onoonya bugagga ne mu nju byogera ate olwo oliko ne conditions emmotoka eno wogigwa tegivuga gipaakinga wo yabajjajja basake bawummulemu tujja kubulyawo oligivuga kakati omuntu yatandika ng'onoonya bugagga era onoonya kayirizi otuuka tayimu ng'osala nte otuuka tayimu ng'owaddeyo omuntu w'okukyalo omuntu w'okukyalo w'omuwaayo nkulaga obutamatira bwa sitaani bw'omala waayo omuntu w'okukyalo ogenda okulaba ng'aga nti twetaaga ku musaayi gwo olwo tandise ogenda ku mubabo kati ogenda mu baba waayo muganda w'omu oba n'ennyoko oba naani olumala kumuwaayo bweppa nga bigamba nti twetaaga ku musaayi gwo kati ddala ntumbu eyo olinayo abaana basatu awo ne bakasooka ne tutako olwokubiri gwawo n'olwanira buki bugagga tebukola ki tebuvaawo babukujjako ebibyo kubanga ngenda kubulya ekintu kimu obugagga buno bwolaba obutali buteeketeeke kyebusooka okukola kutwala mirembe musanyu mu bulamu bwo era kati babbabu kyebaliko okwagala okuweereza sitaani kyasooka okukola kutwala mirembe na ssanyu mu bulamu bwo essanyu mu nsi muno nze ndowooza omuzadde yenna azadde n'aweerera bulungi nga babaawe baali baweeredde bakatumba bamale baali baweeredde bannange omwana waluma ng'akovuddeko nze kikyensinga okusaba Katonda omwana owange yabanziika so sinza okuziika omwana aluma ng'akovuddeko gwe omwana waakusooseeyo kyova olaba abasajja bano olw'obukugu bwabwe olumu beegumya ne bamala ne bibatokako ne babyogera kubanga omutendera guli naye ne batamanya nti baavadde eno wansi nga bawaddeyo enkoko bawaayo n'embuzi n'ente ne bawaayo ko n'ow'oku kyalo omulanga gujja akutte kuwe kubanga nze n'abako omusajja oyo yagula ebyokoola ne bitta n'abantu ku kyalo ne bitta n'abaana be ng'agaggawala naye aba agaggawadde bulungi bizinesi kyankalanamu ndowooza naye gye yagula ebiki ebyokoola bamugamba nti kati gwe ekizibu kyolina tokirabye tyati kizibu ki kati olaba nti olubadde oludde okuba ku bajjajja naye mu kugaggawala awo yafiirwa abaana baabo n'asigaza omwana omulenzi atya n'akawala katya omulenzi nga muto kati yali akuzeekuzeemu mukulaakulamu bamugamba nti waayi addayo eri gye yajja eddagala bamugamba nti bajjajja baagalayo ku maanyi ag'enjawulo okusobola okukola obuki agamba bannaye asigaza omwana omulenzi omwana aganamu abatta mugireke ne bamugamba nti fe tumanya kyokkola gwe genda osulaako 5 anaakalonda gwe ffe tujja kwenoonyeza we yali ava ewaka najjako 5 ku bbando nakakola ki kumba omwana zaamugoberera okuvaawa ewaka omulenzi nga te mulenzi mukulukulu kwa yali mupifu alonda sera mugaa taata sente zisudde yakatokakalaba sola eri kyembulaga nti santa siima nga bamuyita enkeera omwana ali ku ssomero ali bubi kwesidi nanziga fubutuka akole ki agendeyo nga yakaze ddala kumbe emboozi eno tugenda kwenoonyeza ali agimimizaako mukyala we anti mukyala we takyatayogera mu lumbaawo nga tekiriiwo bugagga kyobwo ddala obutaliimu baana obuziisa abaana bange okubamalawo obulumi era okwawukana awo we kwali kyekino kyetulaba wano kyetulaba obulumi obwo kyetulaba kubanga baweereza sayidi enkyamu n'otamanya ne boweereza baagala ki batu batanze okukwata ku babo baba ayagalako omwana wo okusoma okusinga muhoozi
kakati olowooza kubanga oli yava naye mu militale biki oba Gilbert nga bali masomero gegamu naye nga bakugamba yaliko haya towakana omuntu yenna aweereza sitaani kuba omulanga ng'okimanyi n'abaliyo n'abagendayo abapulaning mbalaba kuba omulanga ng'okimanyi ku last day you have to pay kubanga si yasoso muweereza kati no babuya babasasudde n'abaana basobbi basaswa na bulamu bwabwe bazebula basaswa na bulamu okiregedde eyo yensi gye tutambuliramu era gye tulimu nze ngamba bwe nti mufa kubikwata ku bantu nga mukyayina obuyinza muleme tukaabirira nga mwate mufunye ekibonyoobonyo mweyaffe tubasaasire mukimanya nti omuntu gwe muweereza yasembayo obutabaagala ekyo wootayinza kitegeera n'okiteeka mu bwongo bwoti oyinza okubonaabona obulamu bwo bwonna togenda kuva eri ng'okaba ate ng'ojja mu bakaaba already ayingiramu ffe abakaaba basaze tukuba emiranga nga batuyitako n'emmotoka ebirabiramu bibadde waggulu nakubawo n'ebisootaawo kati kutayimu eno okomawo ogamba nti ate bannange n'abapuleeti yange mugindabiddeko ekudde sayidizi eno naye bw'oyiseeko bw'okubye biki nze omuntu yenna aweereza omuntu omukyamu era aweereza ku ludda olukyamu nkimanyi bumanya nze dayasi nkimanyi abantu bano tetumanyi agenda yaabwe tetumanyi kye baagala tetumanyi omuntu yenna ataafungize ng'obudde bukyali okay tubadde ku The Truth Media go subscribe follow nabe musibula abantu aba n'abatuwuliriza sibuddeko bosi wange Amini namulabye yabadde ku live abroad n'amwocha abroad yagana kudda Kampala yagamba mbu Uganda yamutaba Mr. Abroad tokamanyi Mr. Abroad no wabuviiri owabugalubiri akola bwati bamwocheza ku live yabadde ko ne bashakibu baani Shakibu bamwadde million 10 ne Shakibu bamuwadde ezokutegeka ekivulu tabo 10 ezo era tujja kubeera ku mwanjawo mu kivulu nino kubeerayo ne interview ne Shakibu awo mu Masakao tabo weri weri Mr. Abroad yakatayite mu kamera era kiwaza amutuuseeko dda era bamuwadde ayiseko na wano sibaddewo ndo ayiseeko awo lwakuba nkubidde ndi ku poliisi angenza okudyebana abaana abeerwanya oli bwe yakuba munoluyi mbadde ngenze banegotiatinge naye ndese tebinaggwa naye bajja kuvaayo kale no bosi wange Amini nkutumiddeko nnyo nange mutumiddeko era nina obukukumuka bwansammukira bwatyo bwakola abikolanga nina obukunkuma bwansammukira weebuti bwatyo abikolanga ebyo ago simawulire ku ye ebyo abikola anyway wetyo wetubadde namba emu ndowooza tunaddamu omulundi oguddako musibe bulungi nga tutemyeteme bulungi ensonga bulungi nnyo